abaavu balowooza nti abagagga tebajja nagenda mu ggulu. Nannyiriri bazikwata bubi abaavu. Era ne Yesu yagamba nti kyekyangu eŋŋamira okuyita mu katuli k'empiso kusinga omugagga ogenda mu ggulu. Contextualization. Wakikwata otya? Oli kiri mu context ki? Katonda yenyumiririza mu bagagga ate ogamba abagagga tebagenda mu ggulu. Ye Katonda wa Ibulayimu, ye Katonda wa Isaaka, ye Katonda wa Yakobo. Mpaako omwavu, mpaako omwavu kwabo. Ye Katonda wa Basulemaani abagaggawala ne bakomayo. Kye yali agamba Yesu, soma essula yonna ogitegeere. Agamba omugagga nti obugagga bw'ogenda obugabaneko n'abantu. Genda ogabaneko n'abantu, genda ogabire abaavu. Wealth without generosity is hell.